Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze Segamu Rashid. Mbagala nnyo yonna gye musinzira okubanga mugoberera. Tugenda kubanga atutunulira mu mboozi ey'omwami Henry Nsamba oyo nno yagenda mu maaso n'okubanga attibwa mu bitundu by'eyo Salama Makindye mu kikomera ky'omukyala Spice Diana. 0709865852 kujjanjabi wabulwadde bwa ulcers, abaagala okusala ku mugejjo, amannyo gakuluma, pressure, sukaali n'abaami ng'amaanyi matono. Kati poliisi ekutte babiri. Kuno nno kuliko Stewart Semaganda ono nga y'omu ku bakuumi b'omukyala Spice Diana, ate nga kuliko ne Amina Kimera ono nno omukyala mukozi w'awaka. Henry Nsamba myaka 27 n'abannyonnyodde ebyabaddewo sayidi eyo. Nonno mu kitundu kya Kyamula nyongedde okubaako n'ebirala bye nnoonyereza era nnina bye ntuuse nabyo. Kati maama wa Nsamba amanyikiddwa nga Rosemary Nakawungu ono nno yagenda mu mawanga g'Abawarabu fuba okulaba nga yeenoonyeza ku ssente. Kitegeeza nti nkuba kyeyo. Bino byonna we byabeereddewo bambi yabadde ali ku mulimu nga bwe nkugambye nti yagenda kukola bweru. Era teyasobodde kubanga aziika mutabani we eyaziikiddwa ku bijja by'abajjajjaabe sayidi zaawo e Bunnamwaya. Yaziikiddwa ku lunaku lwa 6 olwa wiiki ewedde. Bambi teyasobodde kubanga amuziika, teyasobodde kubanga amuyiwako ettaka. Kibi nnyo. Kati nno omukozi Amina Kimera we yagenze ku poliisi okusobola okulaba nga awa statement, yayogedde ebigambo bino wammanga. Yagambye yabadde ku shed oba ku veranda ku fulo eya waggulu n'awulira oluyogaano wansi, era bw'atyo yasazeewo okutambula mpolampola ng'akkirira. Mu kutuuka yagenze okulaba nga ono omuvubuka Henry Nsamba yaliwo, era nga bagamba nti ono yabadde ateeberezebwa okuba omubbi. Bwe batyo nti bakanyama basobodde okuba nga bamufulumya ebweru, oba abakubi basobodde okuba nga bamufulumya ebweru. Bwe bamusanze ebweru abatuuze ng'ono bamufulumizza, ne bagamba nti ffe twakoowa ababbi era tujja kumalawo ababbi bonna abali mu kitundu kyaffe ekya Kyamula, era nti ono ne bamukakkanako era ne bamumaliriza. Bw'agenze okeera ku makya bambi ng'abulako katono okuba nga afa, kubanga yakubibwa ku kiro ekyakeesa olunaku olwokuna. Teyasobola kubanga bw'atyo asimattuka bwe yali ng'atwalibwa awo mu ddwaliro ekiruddu. Era ono agasseko n'agamba nti ye teyabiriimu era teyakuba wadde n'oluyadde okusonga mu mugenzi, era agamba ye yalaba bulabi ng'akubwa naye teyabiriimu. Oyo bw'atyo bw'asobodde okuba nga annyonnyola. Jjukira nakugamba nti Spice Diana yayitibwa wali eri ku poliisi y'e Katwe asobole okuba nga akola statement, era bw'atyo naye kye yasobola okuba nga akola. Kati nno poliisi yeeraga nti ekyagenda mu maaso n'okuba nga enoonyereza, era bagamba nti baasabye omukyala oyo Spice Diana abawe obutambi kamera ze bwakutte bwe ziba nga zaabikutte, batandikirawo okunoonyereza. Era ne bagamba nti nno bagenda kufuba okulaba nga bakwata buli muntu eyeenyigidde mu kikolwa ekyo eky'okkuba omwami oyo. Bwe tuddako eri sayidi gy'abadde awangaalira, sayidi ze Bunnamwaya, ye landoodi yagambye nti omwami ono baali bamukazaako erya lasita, ng'era mu butuufu musirise
nga talina buzibu ku muntu yenna, nga ye akola bimunyumira, akola bimusanyusa. Era kiraze nti omwami ono abadde akola mpolampola emirimu gye egy'okuba bbulooka, era abadde akuba bbulooka muno mwabadde ajja akasente akasobola okuba nga kamupushinga maaso mu music we. N'abantu ab'oku kitundu balaga ng'ono omwami bwe batamuwulirangako mu kikolwa kyonna nti kya bubbi oba kya kino ekyekuusa ku buzzi bw'emisango. Era bano basobodde okuba nga bamuwolereza nga bagamba nedda omwami oyo kirala ekyamukubizza tayinza kuba nga yabadde agenze sayidi zeeyo kubba. Kati nno taata w'omuvubuka ono yeesitudde n'agenda ku poliisi. Abasayidi eya Spice basobodde okuba nga bamusaba ne bamugamba munnange sooka ojje, ensonga zino eno tuziteeseze ebweru wa poliisi. Yagambye nze sirina kintu kirala kyonna kye neetaaga okuleka, njagala ekintu kimu, abo bonna ebeenyigidde mu kutta mutabani wange basobole okuba nga bavunaanibwa. Taata w'omwami oyo ategerekeseeko eri amatovu. Matovu ono era y'omu ku bakulembeze awo mu LC1 eya Bunnamwaya Ngobe Zone. Yagambye nti nno mutabani we abadde talina buzibu era ye tasuubira nti nno yakuza mwana kubeera mubbi. Nedda, omwana oyo waliyo kirala, era ng'agamba era ekibadde kisinga omutwala eyo bintu bya music we, osanga abadde alina kyayagala bamukwasizeeko mu ngeri emu oba endala. Kati nno muzeeyi Matovu yategeezezza nti Ssemakula ne Ssenkubuge nti mu kiseera kino eno kyayagala kiri kimu, poliisi okumuyamba ekwate buli eyabadde mu kkobaane ery'okutta mutabani we. Ndowooza okitegedde muzeeyi Matovu kyayagala. Muzeeyi Johnson Matovu yayagala bwenkanya, agamba nze sirina kyakyenjagala. Ono yagenze ku poliisi y'e Katwe kussa n'abooluganda abalala nga bo bagamba nti bo beetaaga bwenkanya bano abantu abeenyigidde mu gw'okutta omuntu basobole okuba nga bavunaanibwa. Kale amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirwano Luko Weyisigire ono nno yagezezzaako okutegeeza n'agamba nti obujulizi bwe baafunye bulaga nti Nsamba yattibwa mu kiro ekyakeesa olwokuna, era bayise Spice okugenda akola statement ku poliisi era abawe n'ebifaananyi nga bwe nkugambye ebyakwatibwa ku kamera ey'amaka ge bisobole okuba nga bibalaga ekyaliwo ekiro ekyo. Kino nno kisobole okuba nga kibayambako n'okwongera okunoonyereza. Kati eyo sayidi zeeyo weebityo we bikyali. Landiroodi we nkubuulidde bye yagamba. Yagambye nti nno oyo omwami mbutuufu ye abadde talina kikyamu kyonna kyamumanyiiko, abadde amumanyi nga omutuuze omulungi. Landiroodi ye mukyala Judith Ndibalekera. Oyo nannyini mayumba omwami ono kwabadde asula. Kale tusaasira nnyo maama w'omuvubuka oyo akolera mu mawanga g'Abawarabu ali eyo ebweru. Bambi yagenda kupakasa, yagenda kufuba kulaba nga afuna akasente. Myaka egyo kitegeeza nti era abadde mukulu. Osanga abadde akolera mwana we future. Naye bw'atyo yasobodde okuba nga attibwa n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kale katulinde tulabe ki ekinaaba kiddako nga n'okunoonyeza bwe kyagenda mu maaso. Tujja fuba okulaba nga tuba updatinga ku byonna ebinaaba bisobodde okuba nga bizuuka ku sayidi eyo. Nze Ssegawa Rashid.